Breaking news, Bobi Wine akomyewo mu ggwanga okuziikirako ate Bobby Kyagulanyi okuziika jjajja waabwe yali yafuuka jjajja waabwe era nga ono ate abadde alina trip nnyingi nnyo nnyini ddala okwongera okunnyikiza enjiri ya The National Unity Platform. Bano bona yabasazaamu n'agamba ensonga eno nkulu nnyo nnyini ddala era banne akigambibwa banne abaleseeyo okusobola okulaba nga eminjimu gy'ekibiina oboolyawo bagitwala mu maaso era ye kino kibadde kimukakatako nnyini ddala okusobola okulaba nga abirirawo mukyala we mu kaseera kano ak'obusomuzi. Ngenda kuwa ebigambo bye byayogedde ku jjajjaawe wabadde yakatuuka ate mu kibuga Kampala. Kati full figure naye akungubazidde wamu ne Bobi Wine. Kale wulira ano nzijja okwongerayo ngende muziikireko jjajja wa Bobby. Ngati wagenze kuziika Tamale Mirundi? Saagenze kola ki? Kuziika Tamale Mirundi. Saasobodde. Oyina ekibuuzo kirala? Osindiikulira emmeeme? Mbadde nkirina naye munaye engeri gyonzizeemu. Saasobodde. Nkitidde. Otegedde? Mutagalira nnyo ku bantu. Gwe lwaki tewaziise? Ndika. Gwe waziise. Bobby Kyagulanyi ampeereza meseji nangamba tugenda kuziika jjajja wange Entuŋŋamu Lubaale. Eyo nakubayo endongo. Onaaluza? Ntuŋŋamu Lubaale mbadde nkyali ku lutalo lwa andi ndaba nga agamba ne Kyagulanyi njogera naye. What do you mean? Nja kusaba video eno onsaba hojiwe mukadde gamba kimu mu comment section. Welcome back president wabula nga atukidde mu bitalo era nga ayolekedde straight wali okulaba nga basimbula kugenda Entuŋŋamu ewagenda okuziikibwa jjajja waabwe jjajja wa family jjajja wa Barbara Itungo Bobby mukazi we ate kossa naye awamu. Kati abasupasitors and travel bengenda okusembera lwaki Bobi Wine yalesewo emirimu gy'ekibiina era lwaki emirimu gy'ekibiina gino mikulu nnyo nnyo akatambika engalo jagala okubanga nkulaga mu maaso awo naawe olabe kiki kyabadde akola njiri ki gy'asomesa wali mu diaspora. Kati abasupasitors and travel bajja kutwala e Canada ku bbeeyi erayisi era nga bano abakulu bagamba osasula mu bitundutundu ate ka balance osooka leeta ng'ate byonna bisobola okuba nga biggwayo. Kati kkiriza nkwe Bobi Wine. Secondly, thirdly, about fourthly, under the same point of your role, there's an issue of lobbying. Lobbying, Uncle B. Lobbying, Okategete. Lobbying, Okuloba. I know that some things are going to be for different people, for certain people. Every one of us has a role. I'm hoping the lobbying, I will not task you with it. That will be the work of some of us who are lawyers. And some other leaders. But I must say, comrades, while we go to those offices and speak a lot of English, while they are reading our emails, while we are calling them on the phone, you also need to make your presence felt. Namwe mbeerewo nga tuwogera nabo ku masimu nga tuli munda mu ofisi zaabwe tebakamulekerawo okuwagira ekikyamu. Njagala namwe babalabe ebweru nga mutaddewo omubiri nga muli nga yes. Njagala okubajjukiza nti edda nga badduka balwanira freedom yaabwe nga baagala okulekerawo okubeera basilenti. Aboogezi b'enzungu abaloya abatono be baali bafunye abaddugavu nga bali eri boogera bulungi nnyo abaddugavu baalinga ku switi nga bali mu kwekalakaasa so that wabeerawo pressure. So there must be pressure, comrades. Mutegerewo pressure as much as possible. Temuzikizana. The demonstrations work. Yeah. Please demonstrate and demonstrate and demonstrate. Protest and protest and protest. The protesting, the picketing, the demonstration, they work.
abadde atanaba kubeera shuwa nti okwekalakasa kwamwe kukola emyezi emitono egiyise ndowooza mulabyeko baganda bange nemulabyeko enjawulo gyemutaddewo to the extent nti kati nabo bakozesa sente zammwe okupangisa abagweri abajira enkalakase ku lwa Uganda gwabadde abuusa busobe okwekalakasa kwamwe abali mu diaspora tekukola genda ogamba nti tamongo twegweko ennoyo gamba ko kyali wangoli tugentusinkane eyandani so it works but this is how it works, comrades. You must increase the pressure on the government of Canada to do the right thing. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 That is the only way. That is the only way they are going to do the right thing. They cannot do the right thing unless if you pressure them to do so. Yeah. All the radical change that has happened in the West, especially in relation to Africa's betterment, has been a result of protests and demonstration. Buli njawulo ebaddewo ebeerawo mu kwekalakasa okubeerawo mu gyenkaaga mu gyekinaana abaana bekalakasanga abastudenti abafrican descent bekalakasanga eno tukolaba apartheid government yagwa e South Africa. So kyemukola wano kyamaanyi nnyo, temukinyoomanga baganda bange, temukinyoomanga. Bwakinyooma genda ogamba ambasada wa wano nti next week ateekeyo akabaka. Oyo nzirayo naye ku nnyonyi. So the protests work. The protests work. Mutekewo pressure baganda bange.